Okusinziira ku nteekateeka y'ensi waliwo kalenda ez'enjawulo ezirambika ennaku z'omwezi n'emyezi egy'enjawulo okusinziira ku muntu gy'akkiririzaamu. Kalenda esinga okumanyika ye y'emyezi 12 oba giyite Gregorian calendar esinga okugobererwa. Ng'oggyeko abasiraamu abalina kalenda eyaabwe ne bannanfuna ate ebbeeyi yaabwe ekijawula kwe kubanga eyaayo etandika mu mwaka wakati wano mu ggwanga emanyiddwa nga financial year. Kyokka eno si bwe kiri mu Eklezia, eno engeri gye baddukanyamu ebintu byabwe eyawukana okusinziira ku ngeri bo gye balabamu emyaka gyabwe. Ffe mu Eklezia Katolika naffe tulina litagikoya. Litagikoya etandika n'obudde obwa Adventu. Adventu bwe budde bwe tuyita obw'amatuuka. Nga twebuulirira ku bwe tubadde mu mwaka ogujja mu mwoyo nga tulindirira Kristo agenda okujja kuffe mu budde obw'amaki obw'amazaalibwa. Sande ya Yesu Kabaka yeggalawo omwaka. Kati omwaka gutandika ku Sande esooka ey'obudde obw'amatuuka. In fact n'aligambye nti olw'omukaaga mu wiiki ya Kristo Kabaka lwe luggalawo omwaka. Bano balina emyaka 3, omwaka A, omwaka B n'omwaka C, ng'ekigendererwa ekisookera ddala kwe kulaga abakkiriza nti bali mu lugendo lutukuvu olulina gye lubatwala. Eklezia yateekawo emyaka gye tuyita cycles, emyaka giri 3. Ekigendererwa kwe kutujjukiza ekisooka nti tuli balamazi. Eklezia y'oyo alamaga tuli balamazi era tulina gye tulaga. Kati gino emyaka bwe gitambula bwe gityo gitulaga nga bwe gitambula naffe gitulaga nti tutambulira obudde bugenda. Mu myaka gino 3 kikkirizibwa nti abakkiriza baba bataganjudde ekitabo ekitukuvu kyonna n'ebitabo bya Eklezia eby'enjawulo y'ensonga lwaki ebyawandiikibwa byonna abakristu babifuna olunaku lwe lumu okusinziira ku mulamwa. Kuba Bayibuli nnene kati bwe tumalako omwaka ogumu gokka guyinza obutatuyamba kwebuulira ku bitabo byonna ebiri mu Bayibuli ne tubimalako. Emyaka eragiwa Eklezia omwaganya okulambika ebirina okwebuulirirwako okusinziira ku kitabo ekitukuvu eky'Evvanjiri. Yambako nti siyigiriza nnyo bye ndowooza. Nti ngera bukezi nayombye ne mulirwana ne ngamba leero kanfune ekyawandiikibwa ekinanvumira omuntu oyo. Nti oba leero mpulira essente tezaaweze bulungi kannoonyeeyo ekiwandiikibwa ekisonda ssente. Kati Eklezia ate si bwekola. Eklezia yasengeka nga tulina okufuba okuyita mu kitabo ekitukuvu kyonna. Waliwo n'ebitabo ebirala ebisomwa gamba ng'ekiragaano ekikadde, ekipya n'Evvanjiri byonna nga bikwatagana mu ngeri emu oba endala, olwo nga batambulizi abakulu be balina okubitapuutira abakkiriza okufunamu enjawulo n'amakulu. Ekiragaano ekijja kye kiwa amakulu ekiragaano ekikadde. So tosobola kunyweza kiragaano kikadde nga tolina kiragaano kiki kijja kuba ekiragaano kijja ye Kristo alabi yennyini. Kati mulimu Evvanjiri 4. Kati ku Evvanjiri ezo 4 zituyamba bazaawulamu emyaka 3 egy'Eklezia. Ne kituyambako okumanya nti buli mwaka gulina Evvanjiri gye tubeerako enkulu nti omwaka A tuli ku Matayo. Omwaka ogumu ogw'Eklezia gwawulamu ebitundu eby'enjawulo oba emiramu egitambulirwako okuviira ddala mu budde obw'amatuuka. Omwaka gulimu seasons amatuuka, Noweri, amatuuka tugayita Advent, Noweri ne tugiyita Christmas tide, ne tuddako mu budde obw'omwaka obumpimpi, ate ne tuyingira mu budde obwakalema bwe tuyita Lent, ate ne tuddako obudde obukulu ennyo obwa Pasika bwe tuyita Easter tide, ate ne tumaliriza n'obudde obw'omwaka. Kyokka okwongera okusensera ebyawandiikibwa, omwaka gumu omulamba ate waliwo lwe gwawulwamu emyaka 2 okuli omubereberye n'ogwokubiri. Nti obudde mu myaka egiri even tuguyita omwaka ogwokubiri, mu myaka egiri odd omwaka omubereberye. Era bonna obikula ekitabo kyaffe ojja kulaba omwaka omubereberye, omwaka ogwokubiri. Kino kituyamba nti amasomo ge twasomye mu mwaka omubereberye ate omwaka ogujja sige tugenda okusoma. Tutandika ag'omwaka ogwokubiri nga gakyusa olwo. Tusoma ate mu bitundu bye tutaasoma mu mwaka ogukoze eki oguwedde. Ng'oggyeko ekitabo ekitukuvu ekimanyiddwa oba Bayibuli, waliwo ebitabo ebyawandiikibwa abantu ab'enjawulo naddala ebyogera ku bulamu bwa Kristo naye nga tebyasobola kuteekebwa mu Bayibuli ey'awamu. Kati okumalayo ebyawandiikibwa ebitukuvu y'ensonga enkulu ey'emyaka 3 egya Eklezia buli kyawandiikibwa okusobola okukiyiga n'okukimanya.
Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV.